Yes. Tayagala muteka mu ntalo z'abakyala. Ntalo z'abakyala? Yeah. Bambi neyanziza mikwana. Bano bakkirizaawo ne bakikolera. Bagina kwa. Nenga bannange tuvuddeyo. Tuvuddeyo so essaawa yonna tugenda kubeerawo nga 8 September Africana Geosteady representing. We can excuse this man to go, but we are there on the 8th of September. Tugende mpola mpola baleme tugobawo wano. Emigugu ng'olese mingi. Emigugu ndese mingi lwansonga outfits zirina okubeera nga nyingi. Outfits zino just nene. Nene oversize. Oversize nene ddala ziri ezisemba. Era okukyusa emirimu gyonna gy'onaayagalira. Emirundi gyonna eginaasoboka. Naye nga kigenda tambula bulungi. Yo nga watambudde wekka. Nze ntera otambulamu obwomu oluusi olulala bwe mba nsobodde ntera otambulamu n'abasobozi. So si kyangu naye kisoboka biki. Wano gwa taata. Tubeerawo ebintu bino jja bituukako otya bitye. Bisoboka. Bisoboka. How are you? You good? Bakigozi baba baweddeyo. Tuba tubuzaayo omwomuto. Awo tukigale. Naye nga mwebale kubaawo, mwebale kutwagala. Alhamdulillah, tusabe busabi ekintu kitambule ng'ate bwe tukisuubira. Temumanya. Naye nga obukiiko ogendako wekka, omukyala omulekeraani e Kampala? Omukyala agenda atandika okutambula naye abadde tannayagala kutambula bintu gy'atalina kyagenda kukola. So either tumanya nti agenda ku vacation oba alina kyagenda okyapa awo. Era mujja kuba mumulaba ng'ayitamu ensi. Tuvuddeyo. Wesibadde embeera kyemanyi abantu ttiimu yange ebintu ebadde bikwasaganya mu ngeri gye basobodde era bibalemereddwa tujja bitereeza era eri gye mbadde naye ebintu bitambudde bulungi mashallah nti nsobodde n'okukomawo mu bulungi obw'ekitalo. Nzira ku nteekateeka za show twatandise dda era bwe tuviira wano tudda ku rehearsals. Abantu baagala okumanya ekisooka otambula nnyo wekka nga tubadde tumanyi ofuna omuntu gw'olwadde otulaga ennaku nze aba tagenze ku vacation nze bwe mba ngenze ku mirimu emirimu gya kampani ya Black Man si relationship Black Man so relationship Black Man keri kikinga in nendeka jati nja kuba mulyaza amaanya. Abantu beebuuze ngeri obusimu bw'obwomubiri gye bukola mu mukwano ng'olina mungi. Omukwano nina mungi lwa nsonga abalala balina omungi tebalina bambi be bagamba nti nange nina mungi naye nze nina ekitoomi ky'abantu kitudde awo nti ne bwe mba ntaddeyo kafaananyi bagamba leero bana tomutukuba tomutussa abanga abantu bangi abalala balina abantu batini naye nga kyendowooza nti buli omu mukwano alina mungi olaba naawe ogulaba kitegeeza naawe oba ogulina. Atugambe nti nno kati iwa fule setodi. Fule setodi gwe simanyi aliwa naye nze kyemanyi mba setodi. Fule yekomawa. Anti olumu ogira ate ebinyonyi bitagala mu kko. Ngaddi nakatandika okuba setodi. Ndi setodi. Luli wali okyali omuli hali. Nali siri setodi. Ati ndi setodi. Wanji. Engeri gyogero okukola mu concert. Singa oba wakuba nti okolayo bato wandibadde ogikola na muyimbi. Nze sandikoze bato na muntu n'omu nandikoze ne Geosteady wedda bato
kubanga ye muntu yekka nchalenjinga ngeri gye yali ayimba buli kimu kye yayisangawo nze sandikoze na muntu n'omu bato kubanga nkolerera lunaku lwange kubeera better than yesterday olwolwaleero so nze ne competinga nga nze ng'omuntu si believingira mu kwe competinga anjagala mu bato mbanja kitwala nti tuli kuyimbamu ne muyimbi munnange ku lunaku lwe lumu mu venue yemu yeah. Otabadde omu yadduse mu press conference Shiba bate eyo egenda kukolera Shiba ne Sindi era siina kyamaanyi kye nsobola kwogera kusinga ku ekyo era bo balina okubenefitinga mu eyo bato. Entebe ye eri emu ogiteeka wa? Entebe yange nze ndi mulabi wa ndongo so ngenda kutuula wakati ndabe endongo okitegeera ne bwe nandibadde nti nze ndi mu federation nandibadde n'okusaidia vice wange Shiba naye ate endongo nze buli wamu enyumira okitegeera music wa Zindi anyumira music wa Shiba anyumira. Gwomu ku basajja abaluddeko mu ndongo olowooza bato zino twala ku ya Bebe Cool ne Bobi Wine olowooza nga gwe bato yandibadde etya ku bayimbi ababiri nze ndowooza bato yandibadde nti za stage za njawulo bw'oyimba lumu oli ayimba olwokubiri n'ayimba olwokusatu oli lwakuna bwe tuba nga tusazeewo okuyimbira wamu nga tugambe tuli mu bato twandibadde tuyimba mu formula yemu bwe tuba nga tugambe tukozese live band fenna tukozese live bwe tuba tugambe tukole semi live buli omu akole semi live ate ekirala yandigwedde eri health ng'abantu beekutte mu kafuba. Tulaba nti olunaku lwolinayo ekivulu olinga abiri wakati nze kasita bannonze obulonzi bwe nti nembeera wakati waabwe ekyo kyalaze nti nze muwanguzi kitegeeza buli omu ngenda mujjako ka audience kayina akampeemuko nange empitewo kubanga nze sobola kuba intersection kubanga bwe twali tukuba sako gundi twali tusoma sets si eyo gye bayita intersection kati eno abali eno mu A mu seti A seti B seti C balina okubanga nze ali wakati nze Kirimaanya Amegga n'Embogo era olwo lunaku ndi mukolerera show yange kwateyo siri willing kugenda kuyisa drive ku show ya mulala bannange muveeyo eno mujje ku yange nedda ndi willing okulaba nti eyange enkolera era ebeera successful. Okiriza mu federation era ebimu ku bintu ebyali mu federation teteekako shows olowooza nti n'omulama gwa federation gwafa? Omulama gwa federation tegunnafa lwansonga olaba netteeka balifulumya leero ne likola myaka 5 kati aba federation twakatandika linetteeka balireese tuli mu session za shows zino in fact nze nali nalanga dda ndowooza ne show yange federation okubanga yatandika so bino ebintu etteeka lijja mpola mpola lijja likula liyita mu system nnene n'abali accepting abalala nnyo oluusi baagala endongo oluusi tebaagala ndongo so wabaawo abalidireyinga wabaawo abaagala lyanguwe process yetteeka okuyitawo kirala nnyo sigenda kunenya muntu n'omu naye nga kyemmanyi federation ekola omulimu gwayo. Bali be bakuteekako endongo gwe yabateekako endongo? Nze simanyi nze nalanga date yange tetulinayo ka meeting mwe twatuula ne tugamba waayi tweteekeko kati engeri gye tutali mu bibiina birala buli omu bateesa ekintu kyabwe mu ngeri yaabwe so ne bateesa ne bagamba nti naffe tulina date bweti osanga nabo baatuula ne bagamba eno date kwe tulina okusinziira ku bye twachivinze ku bye tupushinze ku bitutwala mu maaso so buli omu yakyuzinga date ye ku lunaku lwe sisuubira nti yagenderera. Bafaani bo bagenda kwekutulamu? Abafaani bange tebasobola ate abange baba bange n'ababalala bajja kuba balala abanaasobola okwekutulako era banamalirizanga era bajja kubeerayo babeereyo akabanga akatini bamale bakole ki nange ate kijja kunyumira nga kyo zonna zikoze kubanga kijja kulaga buli omu alina DNC ye. Saawa eno federation eyuga sinakindirwako bakyagamba nti yavuddewo bafunye obutakkaanya singa babeera bagiggaliddewo ddala nga gweosigalawa naawe ogenda kukiddako saagala kulimba sisigala mu bbanga omuntu yenna ekigenda mu maaso olwedde wuma weeri okitegeera so federation wevuddeko noonya ffe betubadde nabo federation president wange vice wange baani bakumba babaddawa nga tugaa nti bakumba baddawali waliwo ekitambula nze nga ngoberera kubanga abantu abo mbakiririzaamu ensonga lwaki mbali mabega. Mukwano gwo saha yagudde mu bintu bamulonze okubeera vice president alhamdulillah
Saha yafunye chance ye teri bukulu butava eri Katonda. Saha Katonda yamulonze abere vice wachi wa Uma abere vice wa Gundi. Ate byogera nti yalaze kubegama ba federation kwa yo nasoka abakecambwe oye nyine yabyogera ino komawo kati atubulire kiki kye yali abega kye yatwale yabege yatubega kufuka vice wa Uma nti yafuuse oba ffe tugabo obwa vice nti olina bubega n'obunywamu soko omubulire obukulembeze nno kuba akabyagenze yali yesimbyewo nakuba akalulu nzijukira twaliko nange nali nesimbyewo soko omubulire yali composition asaha amanye ekyokola saha muntu mukulu ansingako obukulu nti endowooza ye eri faster okitegeera naye era oba owulire omusajja alina atandika okuwandika oluyimba ne lunyumira omuntu asukkamu omu babiri aba muntu mugezi so amanye ekyokola amanyi kyazaako amanyi kikyaza amanyi wadda amanyi n'engeri y'okwasaganyamu sisitimu ajja gikwasaganya sirina kye nsobola mugamba naye nze nsobola mugamba bugambi mashallah naye Sindi yali mu federation ati yali wa Uma Saha yali wa federation ati yali mu Uma kiri maso ko bonna babiri bazze ate bonna nga mpagiri waga mu Uma but why tusoma batugambanga you have to look for greener pastures so bo finding a greener pastures as a person ng'omuntu omanya nti kati wano banaye wano sikyalina wenywa kutuzi sikyalinawo muddo gwendya so people are looking for greener pastures kyenkugambye nti nange oba federation bagijeewo ngenda kumaga amaganda bekiriwo ekitambula era nja kugenda mutera okgenda eyo eri omutundu okweba heyi ebisulo bya bwereere kati babijeewo nze mbadde sisulangayo personally naye kyemmanyi babijeewo sisulangayoko wallahi bilahi tallahi sisulangayo kuba nze sibirivinga kuleka maka gange kubeeraawo nga tegali nga siriiwo nze zemaka we wange so sikwata wasema kabutwala walala abagala mama zo balina omusanga ne taata soowe naye kati wano nze nga nze Geosteady mulina okunsanga ne bakigozi so yoyo mukyala kigozi abaana ba kigozi kubuzeeko omo muto so kati kino kirala nnyo engeri gye watali n'omu yamuntumye ku airport mama so fetwazze n'ajati yambeererawo ajati waali ajati yambeereddewo ebintu bingi so abinyonyola ne bwakogga ne bwagejja entumbwe ne bwayatika ne bwamenyeka ajati wahaji nange ajati yagwa mu bintu ajati akimanyi maasawo agenda kiraba amesagi gyesobola omugamba asanti bwana kyekyokka nti webale kubaawo webale kuba mugumu kyekyokka ekisinga ate nange nensigala nga mubeereramu ate tewali agenda kwogera kinzijawo kubanga ajati she's a small body in a big box gear. Mashallah, inshallah, very soon. Tuyinza n'obutasuka wiki bbiri, tuyinza obutasuka wiki emu be nakunya. Nze mbagambye. Nasalawo andi ku mutima. Hajati. Enyimbo ziyimbye. N'ozisindikira abantu ne bazinyumirwa ne bawasako n'okuwasa abakyala. Nze bannange ne bakulu bannange abansooka mu ndongo nabo bennyini tebawazanga. Nze era kyengenda okukola era kyanjawulo. Nze wange nina omukola ki? Nina omuwaza. Nze amateeka engeri gye followingamu naye lwakuba tulina okwegendereza ennyo abavubuka. Tulina okumanya twakava mu COVID, tulina okumanya nti twakaddamu okwetereeza. Guno omwaka gulinga ndowooza gwakubiri nga tuvudde mu COVID. So olina okubanga omuvubuka nga weesetinze abamu ku ffe life twali twagireko emabega ne tuddamu ne tuzimba mpya so si kyangu ate kumala kana kasente ate tetwagala nnyo tusonderako so kati ndi mu kukuŋŋaanya Ajati she's a small body in a big box gear kyenagambye. Nze okwejusa kwa mu buntu naye wejjusiza otya so sisuubira nti najja ne mbagamba bannaye nejjusa
era ekyo kyose kiri bagamba ndi reservinga nti kyali kyafuuse anti basoma nnyo basomye ebintu ebyo it will end in tears kati buli omu aba asuubira nti ebintu byabalala nabyo bye bigenda okukomekereza naye ze kyange kisobola obuta ending in tears and it ends in waters. Muleke omwimbi ogwangu ogamba otya ndi bulungi kulikayo nfuddeyo abantu baagala kumanyago era ogaawa nze bampita Hannie omuyimbi wammwe wakabi omulungi eyabakubidde oluyimba hit kabaka wange amazina agaalimu gaali gakutudde abantu okimanyi ekyo ovaawa giyimbira bweru nze bannange gyentambula wangiza nti buli mwezi nfuluma buli mwezi ngenda nensuubula ngenda nentambulamu nganza okwewummuzaamu ng'omuntu mba ndi Dubai mba ntambuddemu kale kuba ntambula mu bifo bingi ndi muntu wangoye munnange na Hannie fashions nyambaza abaami n'abakyala abaana abato ebweru obudde buno okomyewo akayimba katambula Uganda tandikira ku ki nzira mu video ani agenda ogikola nkyaliko nkyanoonya kubanga omanyi akamali we kabaawo otuula ne wesettinga n'ogamba kati mpaani anaakijjayo bulungi byonna ebyo oteekera omwo nga wobimanyi wokomeddewo mu Uganda ng'entalo z'abayimbi abakyala zigenda mu maaso ntalo Shiba ne Simbi nziwulira oli ttiimu ki nze ndi ttiimu Hannie senga bakuwa akateekamu okatuuza ogambye nti abayimbi ate nze nange ndi muyimbi kale bato y'ababiri owagira ani nze neewagira kusini ne Shiba aneewagira nze neewagira omanyi saganya okuyingirira bitankwatako nga nze abo bo nange nze ndi Hannie omuyimbi owakabi naye olowooza bato mu industry ya Uganda zikola sometimes zikola sometimes tezikola kankikugambeko oba ekimu ku byo omu otuuka n'olaba wawooja kaneekubeko sayidi sisobola kuyimirira sisobola kukkiriza Sindi ayimirire ne Shiba ngenda kukozesaamu olulimi olukyamu neera musonyiwa Sindi wakabi nnyo ku Shiba kati sisobola mbadde nkugambye saga I don't want to go beyond that. Yes. Sindi wakabi via let me say the stage performance. Wetugamba mu live mu wakabi mulimu abaana bulaba nga ba amateur. Kati oyo omukyala tasobola kwesimba eri kweri ngoma nnene. So lowooza nti nno bagenda mukuba music ate n'okutya ajja kutya naye nze sijja kugamba nti gyendi naye nze mmanyi kyendaba n'abantu nawe okimanyi bayimbi ki be yandi kompitinze nabo ba Spice Dana abayina oggwamu the king herself ayina ggweyo kati oyo Sindi muwaba Rema muwaba ba Juliana abo bolaba abaana abalina hit abalina ku maloboozi abalina oba ngambe nkya I don't know and wabozemu mucha respect Sindi alina respect jeewa mulimu abatamu abatabikola ne bambi tonjogeza bingi si bye byandese sente ke kabawaliriza nedda ndeka ebyo byabwe nange ndikunze kabaka wange wagitegedde ogimanyi oba tonagyotegedde kabaka etambula kati lwaki njogera kwabo nga hiti ya kabaka wange bweri tugenda gikolera ne video nze ndeka tonjogeza bitankwatako nze ndi muyimbi ate gose kumbuza mbw abayimbi mbube baani abagenda okukola bali bati naye ndi muyimbi wakabi nkimanyi era ensonga lwaki nkunonya wano ku kisaawe entebe nejja seri ebadde nga by the way tumanye endowooza omanyi buli muyimbi aleeta endowooza ye ku kigenda mu maaso z'abakyala nange sijja zingiramu kubanga ezange tebazingiramu wano we nakola premier yange omanyi ekyabaawo najjuza premier
nga waliwo omugagga eyatadde ku Freedom City noze yafuna abantu 12 kati mba nkukolera ki kati wenkugambye yali Martha mu kiseera kyekyo ne muyitadde ku premiers zange ne bambi teyalabika naye nga bibaawo ebyo kitegeeza competition zino babbato mu abazitandika bano bazirimu sina bato na muntu ku mukyala munno nze nali simanyi kati nga olaba abo ababiri kye baliko nange nali simanyi bambi nali simanyi nti gyali nagenda okulaba nzijjuza ngenda okuddamu okulaba kumaye bambi omwana nga obimanyi bambi ne musasulako olunaku naye naddamu muyita premiers zange teyalabika ndoza nga era omanyi mubaamu enkokola yazimba omutima kyekyo ndowooza katukiyita ekyo naye nga nze kabaka wange yaliko abawagizi basuubire ki byamaanyi bingi nina ebipya byennyingizaawo kabaka wange tugenda gikolera vidiyo tulina lwe bayita onkuba gula wonkuba egala wonkuba abili them one by one wonkuba gwesigalawo lemelawo kwegala ebyamanyi bingi era olina kusigalawo n'olemerawo olinda olimba lwankuba ate nga ne kabaka wange agenda mu maaso nvuddeyo mukwano mwebale kunkimako